Abaana n'abantu abakulu 10 babatiziddwa olunaku lwa leero mu lutikko y'omutukuvu Paul Namirembe ng'omukolo gukoleddwa omulabizi w'e Namirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira ng'ayambibwako ddiini wa Lutikko Canon Benon Kityo. Alemenga okwatula ensonyi, okwatula nti akkiriza Kristo yakomererwa, alwanenga n'obuzira n'ebibi n'ensinesaani wansi w'ebendera ye, anyiikirenga okubeera omulwanyi era omuzaano mwesigwa wa Kristo ennaku zonna. Okubatiza bwe kuwedde ddiini Benon Kityo n'abuulira ng'essira asinza kuliteeka ku baana abato abatulugunyizibwa ensangi zino. Tulugunya abaana kususse naye senga abantu baali basoma Bayibuli bakitegeera senga tubatulugunya baana, senga balagirira abaana bulungi, senga babatiisa obulungi, senga babasoza bulungi, senga babakwata bulungi. Dinda annyonnyodde amakulu g'olunaku lwa Boxing Day bw'atyo n'asaba abantu abakulu okukomya okukola ebikolwa ebyesittaza ku baana bato kubanga bye bakola bikwata nnyo. Mu kkanisa ya St. Peter's Lugoba Kawempe, Reverend Daniel Kigundo abatizza abaana 57 n'akubiriza abazadde okukuza abaana ng'abalambika bulungi mu ddiini. Asabye abantu okulwanyisa ekibi okusinga okutulugunya abo abakyogerako mu bibi bwakyo olw'ensonga nti bangi tebaagala mazima. Abakristaayo gye erirwana n'ebibi, naye ngambye nti ekibi tekirwanyisika kubanga ekibi abantu abakirwanyisa oluusi babalaba bubi ate era okukakana obulamu bwabwe ne bubeera matigga. Nga Yokaana eyali omubatiza bwe yayogera ku kibi eri Kerode okukakana yamuteeka mu kkomera. Ate omumyuka wa RDC Mityana Taki ya Namijumbi akubiriza abazadde okuma abaana baabwe mu luwummula era bakuze mu ddiini. Mmanyi buli masinzizo gonna bajja kubeerayo. Gwe genda okole ki? Weebalize okulabika nga akutuusizza essaawa 6 kuba bw'otuuka essaawa 6 ogw'ekiro obeera omwaka oguyingidde era nga guli okumazeeko. Abadde mu kusaba okwebaza okuyita mu Ssekukkulu mu ntikko y'obulabirizi bw'e Mityana e Namukoze. Mu kusaba kuno abaana basukka mu 10 babatiziddwa omulabirizi eyawummula George Sennabulya n'abawula bala mu kkanisa ya Namukoze ne All Saints Busimbe. Luka Kajire, Sulaiman Mutebi ne Mathias Sebwato be basakidde eggulu lino ku Abakulu TV.